Sabbiiti eno mu mawulire gaffe ag'enjawulo twakulaga abatuuze Nakaseke nga balumiza Theodore Ssekikubo omubaka wa Lwemiyaga mu Paalamenti ne Simeon Nsubuga eyaliko omwogezi wa poliisi era yaliko omubaka wa Kasanda nga bwe beenyigira mu kwonoona ennimiro zaabwe wamu n'okwonoona ennyumba zaabwe ssaako n'okubasuza ku tebuukye. Enkoko z'abalaalo baziridde, embuzi baziridde, kwalinako embuzi 27. Oluvannyuma lw'eggulire lino omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino Kapiteeni Yahaya Kakooza olunaku olw'eggulo yayise bunnambya olukiiko wakati w'enjuyi zombi okulolwa Ssekikubo ne Kagumba okumalawo enkaayana eziriwo. Olw'okuba ensonga y'ettaka lino efuuse nnamulanda, olukiiko luno lwetabiddwako n'abakulu okuva mu kakiiko akanoonyeza ku ttaka okuva mu ofiisi y'omukulembeze eggwanga ssaako n'abakulu abalala. Newankubadde olukiiko luno lwabaddemu abakulu bangi okuva mu ofiisi ez'enjawulo, tekyalobedde mubaka wa Lwemiyaga Theodore Ssekikubo kusiiwuka mpisa era ono yabuze katono okukuba bwe beerinako embiranye Erukaana Kagumba era bataasiza bataase. No, don't use this meeting to come for your own agenda. Number two, can you forward to us a copy of your agenda? Oluvannyuma lw'embeera okukakanyizibwa, omubaka w'omukulembeze w'eggwanga Kapiteeni Yahaya Kakooza yawadde enjuyi zombi ekyanya buli lumu okwanya ensonga ssaako n'okwemulugunya. Ne bwe nnagula nkulaze ne bwe twagenda mu kkooti nakyo tukulaze ebyaddako byali byakulya ebintu byange nga RPC amaze olukiiko lwatula nawe walulimu ne babajjako Kagumba engeri nnyingi nnyo zazzaalaga bwe yagula ekyapa kino mwe yagula ettaka lino ezimu n'asasula n'ente endala n'asasula $3 endala n'asasula $2.5 nga zagamba. Erukaana Kagumba yategeeza nti mu kiseera kino basula ku nkenke kubanga bamwewerera okumutuusako obulabe ng'ebisolo ebyali ku ttaka n'ennyumba byonna byasaanyizibwawo. Beegaanye ebintu nti tebabyonoonanga ate nga bali ku ttaka, mayumba baagamenya, enti baazirya, embuzi baazitunda, buli byonna n'abagenzi babyonoona naye nga baagala okweraga nti no bamazeeko ennaku ebbanga ddene ku ttaka ate ebbanga tumazeeko emyaka 20. Kagumba ategeeza omubaka wa pulezidenti ng'ettaka bwe lyazingibwako ebyokwerinda okuli poliisi, amagye ne bakanyama nga kati tebakyakkirizibwa na kugendayo. Ebintu byaffe byonna babiwamba buwambi bataddeko abasirikale. Kale abasirikale bandibadde batuufu tebandibadde bateeka abasirikale ku ttaka nga balina obukakafu nti ddala ettaka ki lyabwe. Nicholas Agaba nga munnamateeka wa Kagumba aliko by'annyonnyodde ababadde mu lukiiko luno okuli ensala ya kkooti ew'olukusa Kagumba obwannannyini n'ensonga endala. Oluusi enkuba eyiise oba ekyapa ekyo ne kibula ogenda eri n'osaba ekyapa n'onnyonnyola bulungi nti ekyapa kyange kyabuze era nkomyewo oba kyayononese obusigalira bwe buno nzize saawa kyapa kirala. Tetumanyi procedure gye baakozesa okufuna what they are claiming to be the special title. Theodore Ssekikubo yeegaanye ebyokulya n'okubba ebisolo by'abatuuze era n'ategeeza nti ensonga zino alimu nga munnamateeka w'oludda olumu kuzikaayana. Ogobotya ku ttaka nga gw'otuddeko tukigaana ekigambo ekyo kye bagamba nti bagobeddwako. Omubaka wa pulezidenti Yahaya Kakooza bw'abadde attaanya ku nsonga eno asabye buli ludda okukkaanya lunnaalwo okusobola okumalawo eggweye ku bibaawula era wano awadde amagezi okukomya ebikolwa eby'effujjo wabula bitalinnya amateeka. Nze amagezi gembawa bajjemu kuba nze munene kubanga jjukira bamanyi history ogirabye bemanyi bo baali bayinako n'Oluganda. Chad Mwanje, BBS Telefina, agesigika. Mwami Kagumba. Bebale Richard Mwanje, omulabirizi awummula wa Central Buganda kitaffe mu Katonda Jackson Matovu asabye omukulembeze w'eggwanga ne Janet Kata Museveni mukyala we era minisita avunaanyizibwa